Essuula y'e13. Omugugu gwa Babulooni Isaaya mutabani wa Amozi gwe yalaba. Muwanike ebbendera ku lusozi olw'obweru, mubayimusize eddoboozi, muwenye n'omukono, bayingire mu miryango egy'abakungu. Ndagidde abawonge bange, weewaawo, mpisa abasajja bange ab'amaanyi olw'obusungu bwange, abange abeenyumiriza n'amalala. Oluyogaano lw'ekibiina ku nsozi ng'olweggana eddene, oluyogaano lw'okuleekaana kw'obwakabaka obw'amawanga nga gakuŋŋaanye. Mukama ow'eggye akuŋŋaanyizza eggye olw'olutalo. Bava mu nsi y'ewala ku nkomerero y'eggulu, Mukama n'ebyokulwanyisa eby'okunyiiga kwe okuzikiriza ensi yonna. Muwoggane kubanga olunaku lwa Mukama luli kumpi, lujja ng'okuzikirira okuva eri omuyinza w'ebintu byonna. Emikono gyonna kye giriva giddirira, na buli mutima gw'omuntu gulisaanuuka, era balikeŋŋentererwa, okusonsomolwa n'okubalagalwa kulibakwata. Balirumwa ng'omukazi alumwa okuzaala, baliwuniikirira bokka na bokka, amaaso gaabwe galiba maaso ga muliro. Laba, olunaku lwa Mukama lujja, olukambwe nga lulina obusungu n'ekiruyi, okuzisa ensi n'okuzikiriza abalina ebibi abaayo okubamalamu. Kubanga emmunyeenye ez'omu ggulu n'ebibiina byazo tebiryaka kwaka kwabyo, enjuba erizikizibwa ng'evaayo, n'omwezi tegulyaka musana gwagwo. Nange ndibonereza ensi olw'obubi bwabwe, n'ababi olw'obutali butuukirivu bwabwe, era ndimalawo ekyejo eky'abalina amalala, era ndikkakkanya okwenyumiriza kw'abo abatiisa. Ndifuula omusajja okuba ow'omuwendo okusinga ezzaabu ennungi, omusajja okusinga ezzaabu ennungi eya Ofiri. Kyendiva nkankanya eggulu, n'ensi erinyenyezebwa okuva mu kifo kyayo, mu busungu bwa Mukama ow'eggye ne ku lunaku olw'ekiruyi kye. Awo olulituuka ng'empeewo egobebwa era ng'endiga ezitaliiko musumba, balikyuka buli muntu okudda mu bantu b'ewaabwe ye, era balidduka buli muntu mu nsi yaabwe ye. Buli anaalabikanga anaafumitibwanga, na buli anaawambibwanga anaagwanga n'ekitala. N'abaana baabwe abawere balimenyerwamenyerwa mu maaso gaabwe, ennyumba zaabwe zirinyagibwa, n'abakazi baabwe balikwatibwa lw'amaanyi. Laba, ndibaleetako Abameedi abatalissaayo mwoyo eri effeeza ne zaabu tebaligisanyukira. N'emitego gyabwe girimenyaamenya abavubuka, so tebalisaasira zzadde lya lubuto. Eriiso lyabwe teririsonyiwa baana bato. Ne Babulooni, ekitiibwa eky'obwakabaka, obulungi obw'amalala ag'Abakaludaaya, kiriba nga Katonda bwe yasuula Sodomu ne Ggomola. Tekiisulibwengamu ennaku zonna, so tekiibeerwengamu emirembe n'emirembe. So n'Omuwalabu taasimbengayo weema, so n'abasumba tebaagalamizengayo mbuzi zaabwe. Naye ensolo enkambwe ez'omu ddungu ze zinaagalamirangayo, n'ennyumba zaabwe zirijjula ebintu ebisinda, ne bammaaya banaabeerangayo, n'ebyazzigeye binaaziniranga eyo, n'emisege ginaakaabiranga mu bigo byabwe, n'ebibe mu mayumba gaabwe ag'ebinyumu. N'ekiseera kyakyo kiri kumpi n'okutuuka, so n'ennaku zaakyo teziryongerwako.